Where's mommy? Yeah, she will just cut it. And we clap. We shall all celebrate when it separates. Yeah. Do the cutting. 1, 2, 3, we go! That's why our chairman is here. That's for children and number 2 slums. And now it's back, it's now responsible man. Kakano, you're so beginning. Because that school is going at such a time. Jagala Mukumo, Yogo, Mukumega, only Yakata. First, the man is the Uganda Pr Ladies and gentlemen, join me right now as we welcome our director, Pastor Edward Ssemango. Parents are here, the others who don't actually here, but they have no money no banana. Tuchema ni sakatoda. Kubaana Buikwe ye kuba nti oluusi abazadde abamu tebeefiirayo kusupportinga abaana oluusi n'abasomesa ekisuula abaana. It is a collective effort wakati w'omuzadde n'essomero. Abo abantu ababiri bakola kyamaanyi okusuula omwana, so tutongedde okuteekawo amaanyi ne inspection okulaba nga abaana baffe ab'ebuyuko bakola bulungi ate bava mu mbeera ey'okugwa. Naye wokola analysis n'ebibuuzo ebibadde bikolebwa emabega ne Piero eno yafulumye buyuko tugenda kavu egenda erinnya egenda ebitundu byaffe okulaba nga gagatta ku education system, kuba education weba teriimu mu Buyikwe district eba tetambula bulungi. Twagala okukyusa district yaffe naye ebeere district ey'ebyenjigiriza nga olaba kati Wakiso main investment yayo eri mu byanjigiriza. So twagala gino emyaka ng'emyaka 10 ye plan gye tulina okulaba nga district yaffe naffe bagitwala nga district erimu ebyenjigiriza oba aba investors ebyenjigiriza. So leero we tufuna ba new beginning abavuze n'amaanyi. Nakula leero laba tuva kugulawo ekizimbe eky'amaanyi dormitory z'abaana ate eziri well furnished. Ate era nga nze director w'ekifo kino. Kifo kino kiri wano mu Buyikwe we twakiteeka Mukama nga we yali atukulembedde okusinga okuyamba omuntu owa middle class n'abaavu ne bamulekwa n'abantu ab'embeera ez'enjawulo. So kano yatuteekako ekisa ekyo okusobola okuba nti tuteekawo ssente eno era nga tusuubira ogigaziya ennyo nti tugenda kuzimbawo trade school oba skilling school okuyamba abaana bano batasobola kweyongerayo nga basobola okuntinyunga ne bagenda ne batandika obulamu. So tuli wano okukwata ku Buikwe community w'eggwanga lyonna. Tulina abaana abalala bayinza okuva embalala, abalala bavudde mu Northern Uganda, abalala bava mu Busoga. Olwokuba tuli wakati w'ebibuga ebibiri tusuubira nti tujja kukwata ku ggwanga lino n'okuteekawo enjawulo. So tubakubiriza okusobola okuba nti bw'oba olina embeera yonna okujja n'oyogerako naffe tusobola okuba nga tusobola okuyamba omwana